Ebikolwa by'Abatume Essuula 15. Awo abantu abamu ne bava e Buyudaaya ne bajja mu Antiyokiya ne bayigiriza abooluganda nti, bwe mutakomolebwa ng'etteeka lya Musa bwe liragira, temuyinza kulokolebwa. Pawulo ne Balunabba bwe baawakana ennyo nabo, ne kisalibwawo nti Pawulo ne Balunabba n'abamu ku bakkiriza ab'omu Antiyokiya bagende e Yerusaalemi eri abatume n'abakulembeze b'abakkiriza babalabe ku nsonga eyo. Awo bwe baamala okusibirirwa ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo, ne bagenda, ne bayita mu Foyinikiya ne mu Samaliya, nga bagenda bannyonnyola ng'abamawanga amalala bwe bakyuse ne bakkiriza Katonda. Abooluganda bwe baawulira ebyo ne basanyuka nnyo. Bwe baatuuka e Yerusaalemi, ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo awamu n'abatume n'abakulembeze b'abakkiriza ne babaaniriza. Pawulo ne Balunabba ne babategeeza Katonda bye yabakozesa. Naye abamu ku bakkiriza ab'omu kibiina ky'Abafalisaayo ne basituka ne bagamba nti, abamawanga amalala bateekwa okukomolebwa n'okulagira okukwata amateeka ga Musa. Awo abatume n'abakulu b'abakkiriza ne bakuŋŋaana okwekkaanya ensonga eyo. Empaka bwe zaakalambira ennyo, Peetero n'asituka n'agamba nti, abooluganda, mumanyi nti mu nnaku ezaayita Katonda yannonda mu mmwe, tegeeza abamawanga amalala amawulire amalungi, balyoke bakkirize. Katonda amanyi ebiri mu mitima gy'abantu, yakakasa nga bw'abasiima bwe yabawa Mwoyo Mutuukirivu nga bwe yamutuwa ffe. Yalaga nti ffe nabo tewali njawulo, kubanga yabasonyiwa ebibi byabwe olw'okukkiriza. Kale kaakano lwaki mukema Katonda ng'abakkiriza mubatikka emigugu, bajjajjaffe wadde ffe gye tutaasobola kwetikka, wabula tukkiriza tulokolebwa lwa kisa kya Mukama Yesu, era nabo bwe batyo. Awo bonna abaali bakuŋŋaanye ne basirika, ne bawuliriza Pawulo ne Balunabba nga babategeeza ebyewuunyo n'ebyamagero Katonda bye yabakozesa mu baamawanga amalala. Bwe baamala okwogera, Yakobo n'agamba nti, abooluganda mumpulirize, Simooni annyonnyodde nga Katonda bwe yasooka okulaga nti alumirwa abamawanga amalala ng'abalondamu okuba ababeddala. Ekyo kitabagana bulungi n'ebyabalanzi, nga bwe kyawandiikibwa nti, ebyo bwe biriggwa ndidda n'enzimba ennyumba ya Dawudi eyagwa, ndigisimba mu kifo we yali ngizeewo. Abantu abalala n'abamawanga amalala bonna be nayita okuba abantu bange balyoke banoonye Mukama. Mukama yamanyisa ekyo okuva edda n'edda, bw'atyo bw'agamba. Kyenva ŋŋamba nti tuleme kuteganya baamawanga malala abakyuka ne badda eri Katonda, wabula tubawandiikire tubategeeze baleme kulya kintu na kimu ekiweereddwayo eri balubaale, beewala obwenzi, era baleme kulya nsolo zitugiddwa wadde okulya omusaayi. Okuva edda ebyo ebyawandiikibwa Musa birina ababiyigiriza mu buli kibuga, era bisomebwa mu makuŋŋaaniro buli Sabbaato. Awo abatume n'abantu abakulu awamu n'ekibiina kyonna eky'abakkiriza Kristo ne basalawo okwerondamu ababaka babatume mu Antiyokiya bagende wamu ne Pawulo ne Balunabba. Ne balonda Yuda ayitibwa Balusabba ne Siira, abasajja abakulu mu booluganda. Ne babakwasa ebbaluwa egamba nti, ffe baganda bammwe abatume n'abantu abakulu, tubalamusizza mmwe abooluganda abatali Bayudaaya, ab'omu Antiyokiya ne Siiriya ne Kilikiya. Tuwulidde nti waliwo abamu mu ffe abajja ne babateganya olw'ebigambo bye babagamba, so nga ffe tetubatumanga. Kyetufudde tukuŋŋaana ne tusalawo okulonda n'okubatumira ababaka bajje gye muli nga bali n'abaagalwa baffe Balunabba ne Pawulo, abantu abaawaayo obulamu bwabwe okuweereza Mukama waffe Yesu Kristo. Kale tutumye Yuda ne Siira, bo bennyini bababuulire n'akamwa. Mwoyo Mutuukirivu naffe tusazeewo obutabatikka mugugu mulala, wabula bino ebitalekeka. Mwewale okulya bye batambiridde balubaale, era mwewale okulya omusaayi
wadde ensolo etugiddwa, era mwewale obwenzi. Bwe muneewala ebintu ebyo, munaaba mukoze bulungi. Mweraba. Awo abaatumibwa ne bagenda mu Antiyokiya, ne bakuŋŋaanya ekibiina ky'abakkiriza Kristo, ne babakwasa ebbaluwa. Bwe baagisoma ne basanyuka olw'ebyagirimu ebyabagumya. Yuda ne Siira nga nabo bwe baali abalanzi, ne boogera n'abooluganda ebigambo bingi nga babagumya. Bwe baamalayo ebbanga, abooluganda ne babasiibula mirembe, ne baddayo eri abaabatuma. Kyokka Siira ye n'asalawo okusigalayo. Pawulo ne Balunabba ne bamala ekiseera mu Antiyokiya ne bannaabwe abalala, nga bategeeza era nga bayigiriza abantu ekigambo kya Mukama. Ennaku bwe zaayitawo, Pawulo n'agamba Balunabba nti, tuddeyo tulambule abooluganda abali mu buli bibuga gye twategeeza abantu ekigambo kya Mukama, tulabe nga bwe bali. Balunabba n'ayagala batwale ne Yowaane Maliko, kyokka Pawulo n'atasiima kugenda na muntu eyabaleka mu Pamfiliya, n'atagenda nabo ku mulimu. Ne bawakana nnyo. Bwe baalemwa okukkiriziganya, kwe kwawukana, Balunabba n'agenda ne Maliko, ne basaabala ne balaga e Kipulo. Pawulo ye n'alonda Siira, ne bagenda, ng'abooluganda bamaze okubasabira Katonda abayambe. N'ayita mu Siriya ne mu Kirikiya, ng'agumya ebibiina by'abakkiriza Kristo.